Buganda bajjajjaffe okugigaziya baayiwa musaayi, baakekeza nnyago. Bino byonna baabikola nga bo tibabikola kwetuusaako byo bye baagala. Naye baabikola olw'omwana Omuganda anaazaalibwa asange ng'eggwanga kugamba litebenkedde. Bajjajjaffe Abaganda baali bagezi nnyo ab'edda, va ku bana ab'Ekibogwe, oli n'aba nga ye mukulu wa Kasolya, oli n'aba nga ye mukulu w'Olunyiriri, oli n'aba nga ye mukulu w'Omutuba, ng'ayogera ebitakwatagana. Mu Buganda bangi nnyo nabagamba nti bbiri gattako bbiri baziyita mwenda. Nabagamba mu Buganda waliwo omuntu alaba ebintu ekifuula nnenge. Mu Buganda waliwo omuntu gw'otuukako n'omubuuza kiki kyakoledde Buganda okuva lwe baamuteeka mu kifo ky'okuba nti ye mukulu wa Kasolya, ye mukulu w'ekika, ebika byonna 56. Babuuze kiki kye bakoze? Genda mu bakulu ab'ennyiriri, genda mu bakatikkiro, bakatikkiro b'ebika, babuuze nti kiki kye bakoze? Kiki kye bakoze? N'okuyimirira obuyimirizi n'osomesa abantu nga wano bwe tukola mu kisinde kyaffe Abageye Tudde Ebussujja, tasobola kikola. Y'ensonga lwaki Abageye Tudde Ebussujja ekisinde kino kikutteyo, kifuuse ensonga eri Abaganda bonna. Eggwanga balitwala nga bakulu b'ennyiriri, abakulu b'empya, boogera bitakwatagana. Abakulu oli bw'omubuuza n'omubuuza nti Obwakabaka bwa Buganda nga buli mu matigga ga nti Ssaabasajja mwali alamula. Ate emmwanyi erimba, emmwanyi terimba. Katikkiro yaliko eyo emizinga by'essesi n'abagamba basimbe emmwanyi. Kati ng'alaba eyo y'ensonga enkulu ennyo mu kifo ky'okusooka okugamba nti Abaganda bali mu kattu. Omwana w'Omuganda, abaana Abaganda tubazaala naye banaabeerawa olunaku olw'enkya nga n'obutonde bwennyini babumalawo. Abaganda balemeddwa okukozesa obwongo bajjajjaffe bwe baakola. Bajjajjaffe tebaagenda mu yunivasite. Bajjajjaffe baakolanga buli kintu kyonna kye baakolanga ng'olaba kiri mu mitendera. Kankuwa ekyokulabirako. Nze ndi mukugu mu agriculture, nasoma bya bulimi na bulunzi. Ye diploma yange gye nasooka okukola. Naye waliwo ebintu bye nasoma nga bw'oba obigeraageranyizza tebisobola kutuuka ku nkola abajjajjaffe Abaganda bye baateekawo ku nsonga y'obulimi. Bajjajjaffe ne basalawo kubanga ebintu byonna bye nagenda ne nsoma mu college ne mbisoma olwedde byali bikolebwa ku kyalo gye nazaalibwa n'eri ewaffe mu kyalo. Omuganda n'amanya nti nno wajja kubeerayo enkuba eno ekulukuta oba gye tuyita soil erosion, enkuba etwalanga ettaka. Omuganda ye yali yakitegeera dda nti oteeka okutemaatema ensalosalo. Bano Abazungu bye basomesa mu curriculum yaabwe bye bagamba nti genda obisome mu agriculture, genda obisome mu animal husbandry, genda obisome mu crop husbandry, genda obisome mu floriculture, genda obisome mu horticulture, byonna bajjajjaffe already baali babimanyi. Genda osome soil conservation. Abaganda baali babitegeera dda nti kakati omuntu bw'osimba emiti egy'enkizo ojja kukuuma amazzi ogakuume mu ttaka. Ettaka ojja kulikuuma nga lirina amazzi ag'enkizo oba soil reservation and conservation. Bajjajjaffe Abaganda baali babimanyi. Nze ngenda okutuuka mu college okusoma bino kati lwenkizuula essaawa zino nti bannange bajjajjaffe baali basajja bagezi. Baali basajja bagezi bajjajja baateekawo ebintu bino. Naye kakati ekibuuzo ekyesinga okwebuuzibwa obanga bajjajjaffe baakola ebintu bino ne bateekawo empisa zaffe ez'ennono ne bakozesa amagezi gaabwe amazaale ne bagamba nti ettaka tujja kulikuumanga bwe tuti. Ettaka tujja kulikuumanga bwe tuti. Omulimi ajja kubanga akozesa methods zino okusobola okwetuusaako ky'ayagala. Ne bagamba nti Katonda atuwadde ebintu ebituufu, atuwadde ettaka, ate tunaayongerako tutya ku butonde. Ne bakozesa n'obutonde Katonda bwe yatuwa ne bagamba nti katwongereko tusimbe emiti egy'enkizo.
ku ssaawa eno gye twogererako nga bwe mbagambye nze nasomera mu bizinga by'essese abasese bafuna enkuba yatonyanga buli kaseera mu bizinga by'essese ng'enkuba etonnya era ng'abasese n'abali wano ku lubalama lw'ennyanja nga nabo baganyulwa ku nkuba eyo eyatonyanga buli kaseera. Enkuba eyabeeranga yatonyanga ku lubalama lw'ennyanja essese oba nabana abaabeeranga tuyita ku kikono ky'ennyanja baaganyulwanga nnyo kubanga baagabananga kyenkanyi. Kambawo ekyokulabirako. Ffe we twakulira nga tukyali bavubuka bato nga tutambula ku luguudo olwo oluyitibwa olw'e Masaka. Tambula viira ddala viira ddala ekyabadaaza va ekyabadaaza genda ekammengo va ekammengo awo wonna mu bitundu awo mpija awo wonna awo olungala awo wonna mu bitundu ebyo n'okudda sayidi eno ng'ogenda sayidi z'ekammengo awo wonna kammengo buwama awo wonna abantu bonna aba Buganda baggwebwangako ebijanjaalo. Naye ng'ebijanjaalo tibiggwabwawo awo tibyaggwangawo mu kitundu ekyo. Lwaki? Kubanga awo we wali ekikono ky'ennyanja nga enkuba bw'eba etonnya eri mu bizinga by'essese n'abantu baawo bonna bagigabanako. Ku ssaawa eno gye twogererako abantu baawo enjala ebakoosa kagiri n'ebijanjaalo byonna bye baalyanga oba kubanga abantu b'omu kitundu ekyo njagadde ndeete emboozi eno ngatte mulabe akabi akolekedde Buganda nti mmwe abekkiriranyanga okuva mu 1978 mwabekkiriranyanga nga muli e Tanzania. Nga muli e Tanzania mukomyawo Obote naye nga bwe muleeta ate muleeta bano Abanyarwanda. Ku ssaawa eno gye twogererako abantu baabagambanga mukulu Musoke yaleese wano ekigambo eky'Omuganda attiddwa okuviira ddala mu myaka gya 5 n'akireeta. Naye nze kanve wano mu myaka g'78 mwaleeta Obote mwali mukomyawo Obote ne mulimba nti mukomyawo Professor Lule. Lule si ye yali agenda okujja mwali mukomyawo Obote ate Obote ng'agenda kuleeta bano abatukoosa kagiri essaawa zino. Ku ssaawa eno gye twogererako abantu b'omu bitundu by'emmenye obutonde bubalidde. Ku ssaawa eno tewakyali kibira kyonna. Watambulanga ku luguudo olwo olw'e Masaka n'olaba ebibira ebigudde akaleka era ebibira bye byakolanga enkuba. Ebibira bino nga bifuna kye tuyita busti ey'enkuba ng'eva ku kikono ekyavanga mu nnyanja Nalubaale. Emiti gyonna bano be mwaleeta bano be mwatinkizanga nabo emiti baagitema gyonna, ebibira byonna biri ku ttaka. Kyova olaba obutonde bugenda. Mmwe mwennyini abakulu ab'obusolya ebika 56 bino ebintu tebabikola walala wonna, babikola mu Buganda. Naye mmwe ne muyimirira n'empale zammwe, abalala mwambala n'empale ennyimpi ne mutandika okukumba muli ku biiki ne mulemu okwogera ku bintu nga bino ebikulu nti Buganda egenda n'obutonde bugenda. Ku ssaawa eno gye twogererako otambula okuviira ddala eno mu Lwera. Njagadde kwogerako mu Buganda ku luguudo olwo lwemmanyi obulungi olw'e Masaka. Viira ddala mu Lwera watambulanga n'oyitaawo wonna mu Buwama n'oyita mu Bitala Maria. Wano kale Kayabwe watandikiranga mu Kayabwe n'ogenda waliwo ekitoogo ekiri awo n'ogenda waddako awo ng'ogenda okuyingira we mbagambye wali ebijanjaalo wabeeranga ebijanjaalo ebingi. Awo wonna ng'olaba bibira byereere. Nga bibira byereere nga n'enjala ne bw'ebanga ekutte Buganda awalala wonna waakiri bano bayinza okuliisa Buganda ebijanjaalo ne bivanga wano. Kubanga bano baabanga n'ebijanjaalo nti bwe basimanga obulime oba bwe baatemanga obulime bwabwe nga basiga ebijanjaalo. Bino ebijanjaalo biba bimulisa nga basiga ebyokubiri, biba bitulula ng'ate bino balya bisoobooza, biba bimulisa ng'ate bino bakungula, biba bigenda okukola okutulula ng'ate waliwo bye bakuba ebiri mu luggya. Obwo bwe mpita obutonde. Emmere yabeerangawo ng'omuntu abeera n'omusiri gwa lumonde n'abeera n'omusiri gwa lumonde gw'agenda okusima
nga abeera n'omusiri gwa lumonde gwagenda okutakulira, nga abeera n'omusiri gwa lumonde gwasimba amalagala, nga waliwo gwe batema ebikata. Yenkola gye twaliko ku Buganda, nga kubanga enkuba teyabeeranga yakkekwa, yabeerangawo. Bano ba minaani bajja n'agenda ey'okusaanyaawo obutonde bwa Buganda. Baani abandi badde ku fronti okulaba nti obutonde bwa Buganda? Si Kassujja, nze si Alex Kassujja, si nze nandibadde mpowoggana ku ssaawa eno. Abakulu ab'obusolya 56 be bandibadde bawowoggana essaawa eno. Bakatikkiro be bandibadde bawowoggana. Bano be bayita abamyuka ba Katikkiro be bandibadde bakubira omulanga Abaganda nti mwekolemu omulimu, mwegobeeko ekigambo ekiyitibwa minaani, musobole okununula eggwanga lyammwe Buganda. Kankomewo.